Bwe yabadde ayogerako eri Palamenti Ssabbiiti eno, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalaze ng'ebyenfuna by'eggwanga bwe bigenda okusenvula ku bitundu 5 ku 10, ng'era yayongedde okwewerera okufaafaagana n'abategeka okwekiika mu nteekateeka ya gavumenti ya Parish Development Model eyaleetebwa okutumbula bannayuganda. Indeed, our economy by end of this financial year will grow by 5.3% to attain the GDP size of $49.3 billion by the exchange rate method and of $142.9 billion by the PPP method. The final position, PDM must work. The Myoga must work. The Kumagamaga looking this way, please. Because in the past they were blaming NADS. About NADS, okay. Bannabyabufuzi okuli Abedi Bwanika ne Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama Mmeeya w'e Makindye bakyalina akabooza ku nteekateeka eno ya Parish Development Model nga bagamba nti gavumenti ezengereeta enteekateeka nnyingi n'ekigendererwa eky'okujja bannayuganda mu bwavu, kyokka nti ekiruubirirwa ne kitatuukirira olw'ensimbi eziteekebwamu ate okubbibwa abantu ab'olubatu. Myaka 82 ng'ogamba nti olwo wagenda otujja mu bwavu, ekyamulema akkirize ekyo kyamulema. Ne aka security ke yali ayinawo akamu nako tokyalina bw'ogamba nti omuntu asobola okutambula n'atuuka wali ekiro ku geeti ya wano wendi nga esimu yagirina. Abantu bo bennyini omugagga ateekawo abasirikale 5 n'ateekawo sengenge w'amasannyalaze. Those who eat that money is toxic. They will get problem from it. Yaffe tuteekayo sente, ffe bwe yatusaba sente twazimuwa, Parliament yaziisa, kakati bo bebeeremesa bokka. Agambe ba minisita be, agambe abantu be nti bamulemeseza. Mu muntu yenna ayagaliza bannayuganda okulaakulana. Wabula ye munna NRM Robert Kasule Ssebunya bano abaanukudde ku nsonga eno ng'agamba nti ensimbi za Parish Development Model zaakukola okuyamba omuntu wa wansi. Ono asabye abantu okusooka okwekkaanya ebintu bwe bagenda okuteeka ensimbi, so nga ne gavumenti ayagala esale ku misolo egiri ku bigimusa ebikozesebwa mu kulima. Abasembayo abatali mu financial economy, mu money economy, so bebe etambudde nga bagiplanninze ti sente zino bwe zigende ku muntu asembayo ng'ate yazeefunidde ye yennyini asalewo ekinaamukulaakulana. Ab'oludda oluvuganya gavumenti babadde basazeewo okusibira ekikookolo okwogera kwa pulezidenti, kyokka waliwo ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti abaavudde kusalawo kuno ne baddira okubeerayo ekkololo nga pulezidenti Museveni ayogera. Omubaka Dr. Abedi Bwanika ne Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama nga bombi bannakibiina kya NUP bawagidde ekyokukangavvula bannaabwe abaafuuse kaasa. We muba munaayagala okuwakanya abantu muddemu amaanyi ne mugamba nti bannange wano enkya tusiibe ate mugenda okulaba nga waliwo alidde, kiba kitegeeza nga Kyagulanyi pulezidenti wagamba nti tujja balabira ku bikolwa byabwe. Tetulina buyinza bukwata abantu bakuba miggo, tetulina kine mbanga mukkiriziganyizza ti bannange tetugenda genda eno enkera ne wabaawo agenda, kiba kitegeeza nti ateekwa okuwa ensonga. Abasibe abamaze emyaka 2 mu makomera ate n'abo beeyongera okukwata. Nyine tugandi ffe tetugenda kulinnyayo olw'ensonga zino. Ne twagala nti pulezidenti twagala awulire ensonga zaffe ezikwata ku bubbi. Bano era boogedde ku kya Sipiika Anita Among okuzzayo amabaati agaali galina okugenda e Karamojja nga bagamba nti ekyo tekimala ne yeetaaga kkangavvulwa. Omuntu abba kamera yeeno n'agizzaayo ku poliisi bamukwata buki? Awo wennyini waagaddiza we bamukwatira kubanga gwogenda okutuyambako okujuliza gaatuuka tya wano. Sikuzza nze bwe mmanyi mu mateeka amatono oyinza ogenda n'okakaziya, naye omuntu nga ekintu kyali kibbe n'akizza awantu oyo gwe tusooka okusigaza, naye olwa senior citizen tumuwa bondi n'ajja okweripooti. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV Amalindilire.